Kakati bw'oba nga wafunye olunaku olubi ng'oyagala kufa ku nseko njagala olabe vidiyo eno mujje tusirikemuko ku mannyo gwe bw'oba owulira oyagala kusinikako ku mannyo ng'oyagala kuseka togeza n'oyita ku vidiyo eno ye vidiyo gy'obadde onoonya egenda okuggyako stress n'okuleeta akamwenyumwenyu ku matama go. Oh my goodness. Kakati omukyala gw'olaba oyo bamuyita Babirye. Babirye azze kukola interview agenda Saudi Arabia ku kyeyo. Kati bamugambe bulungi nnyo kati twagala otukoleremu interview mu luzungu nga wennyonnyolako naye ng'oyogera mu luzungu. Agambye my name is Babirye. I'm a contract. I'm a baby. I'm a cooking. Thank you, mama. Kakati eno video bw'omanyi nti oyagala kusinikako ku mannyo togeza n'oyita ku vidiyo eno naye mbabuulire interview zino ez'oluzungu zina engeri gye zizannyamu basisita bange bane naba bagenda okuba ekyeyo. Gwe sooka ombuulire ku lunaku olwa interview wali ogenda okugikola oluzungu lwali lutya lwakuzannya lutya kyali kitya? Mukazi wattu amaze okwogera ne bakama be abadde bamukutte ku katambi nabo ne baseka ne bagamba ate gwe tetukulabanga tokuba mbogo obwatulambwatule. Babirye kye yeekoze sijja kulimba ensesezza n'amaziga ne gajja ne mu maaso n'enkaaba n'okkaaba. Mbwe I'm a baby, I'm a cooking, I'm a contract. My goodness. Naye nange oluzungu luzibu nnyo. Oluzungu luzibu nnyo ate nga buli omu lumutawaanyabo. Bw'ojjukira ogenda okuyimira mu maaso awo ng'olina ekitengo wenna owulira otya naye ng'olina okwekkaka bw'oyogerere mu luzungu osobole okuyita interview. Kumane munange bw'ogigwa bayinza okukusuula. Kakati kamba tuuseeko akatambi kano mukeerabireko era mukeewulireko naye mu butuufu kasesa Babirye akikubye atuggaliddewo olunaku ate mu bitiibwa. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuko ku buli muntu vidiyo yiyo. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Balime Jiwan. I'm 24 years. I'm closing. I'm cooking. I'm a baby. I'm a contract. Assalamu alaikum. Kakati sisekerera Babirye olw'okuba tamanyi luzungu. Ffenna oluzungu tetulumanyi. Abazungu be bamanyi oluzungu. Ffe tetumanyi luzungu era oyo ajja oyogera bwogezi bibyo kwebuzaabuza. Okitegeera ekintu ekyo. Ekisinga okunnyumira nze nabagamba nti olaba abazungu. Omuzungu singa yabaddawo nga yali mu kwogera Oluganda sandisese. Sandisese singa omuzungu yabadde akuba embogo sandisese nandibadde jasirya muzungu biki wulya bwayogera. Naye kati ono Munnayuganda munnange ali ku luzungu luli mu kumuzannya ate mu butuufu ye nnina okuseka kubanga nange simanyi lwaki kiba bwe kityo. Abazungu bo bwe bajja eno e Uganda ne bakuba embogo zaabwe tebitusesa jasi bitubiranira biri nnomo. Naye kati munnange bano Bannayuganda bannaffe bakuba embogo mu luzungu ate munnange tuseka ne tubajerega ne tubavoola bane tekamanyi luzungu tekaasoma oba kiki. Naye seba abazungu bo tuyinza kubavumanga bwe bataasoma olw'okuba tebamanyi Luganda. Oba Katonda yateeka kimu mu ffe kugamba ffe buli kaseera tubeerawo nga ffe abali emabega ffe ababeera emabega 24/7. Sijja kulimba nange ensese ono Babirye ansesezza ansesezza ge mazima. Agambye I'm a contract, I'm a cooking, I'm a baby,
I'm 24 years. Thank you, mama. Ebyo byonna nga kyategeeza asobola okulabirira abaana, asobola okufumba, asobola okukola buli kimu. Era n'agamba nti weebale nnyo mama, naye baaba oluzungu. Naye katumusabire jasi bisima byokka asobola okugenda akikube. Naye njagala okubuuza gwandaba, gwe wagenda okukola interview kuola olunaku kyali kitya? Kuba kimanyi buli omu akaseera ako kamugira bubwe. Buli omu akaseera ako kamugira bubwe. Bakuyita wali n'ojja lwandika okukola interview mu luzungu ekukyanga lulwo. Naye ate ne bw'ogwa interview bakutwala, lwaki babasumbuwa? Tuuka wali bakuba ebifaananyi bakulage nti osobola ki? Lwaki baboogeza oluzungu olunaabaleetera okwerumya ennimi? N'obeera wali ne bakwogeza oluzungu n'obanga oba kiki? Abantu bano tebalina kisa. Aletse bwe nabamukwata vidiyo nabo bennyininyini basese bagambye ono omwana tetumulabanga, ono tayogera luzungu ne balwogera tetumulabanga. Sijja kulima nseseza nkoledde olunaku aluggadde. Omanyi kankube tuyita mu bintu bingi nnyo mu lunaku. Obeera eyo mirimu ne gikusumbuwa, buli kimu ne kikusumbuwa, eno kino kikunyiziza, eno baboosi, eno bawalabu, kati bwe tumufunayo obuseera nga buno bwe buti ne tusekamukko ne tusiniikamukko ku mannyo. Yeah, why not? Tuba tulina okufunamukko ebiseera nga bino ne tusinikamukko ku mannyo ne tusekamukko. Okitegeera? Nange babiri okakoze otuggaliddewo olunaku. Nze olunaku olunkoledde sijja kukulimba. Ate nga nkimanyi nammwe mwenna abalaba babiri olunaku alubakoledde bulungi nnyo era aluggadde. Ndowooza tusisinkane olunaku olw'enkya. Olunaku olwaleero ndowooza katulukomye wano, babiri yaluggadde, katusisinkane olunaku olw'enkya. Mbaagala nnyo mwenna naye nga temwerabira okuba nti ate mukozesa Michael Airport Pickup oli okuba nti ate ekutambuza mu nsonga zonna eza transport. Osobola okuba nti ate onkoonako ne tusobola okuba nti ate tukwatagana. Ayagala okutambula, ayagala okukomawo, ayagala kyonna kasa kiba nga kiri kya transportation. Osobola okuba nti ate onkoonako ne tuba nga ate tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. So atanaba kusubscribinga tusobola okuba nti tukwataganira ddala bulungi nnyo. Eyasubscribinga eddawe bannyo bebalire ddala. So just kona mu kapesa ka subscribe ako bw'omaliza kona mu kaddaakadda okajje mu personalize okateeke mu oluntu bentekawo video gw'osooka okugiraba. So mbagala nnyo tusinkane olunaku olw'enkya. Mubere bulungi, Omukama Katonda abankuumire. Mweraba. Stay blessed, peace and love.